eriwo omukulembeze nga leader President Museveni mubaamu Katikkiro yani yakola ngani kabaka w'obweru kati kitwale bwotyo Ssaabasajja Kabaka gyali mu lubiri ne waliwo waawa ow'obweru ye Piero Yu yeri ku ground nenge ino obuyinza bungi ate era bino ebikolebwa biri mu kwongera kusiga mu bannansi mitima gyabwe bamanyire bategeere nti ekiddako si muntu kati ebintu ebikolebwa jeno namba emu abimanyi naye wali obaddeko ewaka kati abantu mukumwaniriza bamwaniriza with all those ebimundu bye balina ebyabana abalala kasatuvubyeyo atya oyo kasatuvubyeyo omu katugende tutandikirewo kyuma kimuwandudde so desanyo ewalabye eryayitiridde musajja wattu naye kyeyakoze kwekutandikira we yakoma tubaniriza ku Ebulon Media wamu ne Focus TV mwebale obutatukowanga buli kanako otutegeera nga entanyeenya nkola kyamaanyi nnyo Katonda abatuweere kye musinga okwagala nero tukomyeyo tubambagge tukwate ku nsonga ezigenda mu ggwanga kuba ebirungi si birungi mwanga Kivumbi beyogera binza kuba byamuleetera leenya obudde buno tulina ebibuuzo aliddawa ali kuki era ani amuyina Dr. Besigye aleeteddwa mu kkooti leero naye bisemyeyo okufuna omulamuzi yebulankanyizza naye Katonda agenda mu nsonga ezo ngenda kusaba Professor asuka bambulizeko tubambagge. Okay, ali mu kutulaba unawo osinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo bajja tusaasira ndowooza nakoma okola interview a week it is a week now ndowooza tuwezezza week namba naye nga si kirala kisujja kibadde kindi bubi yegwe abadde akubala embiriizi yegwe abadde andi bubi kyoyinza okumanya naye neebaza abantu abasigadde nga batugoberera ku ezo sho zesobodde okubawa abasigadde bambuuza lwaki okatulamu butuuzi naye sitayiro y'okukatuulamu eyambako omuntu nga teweewulira bulungi ate era nebasigala nga bafuna ki kyanonga ogyogerako ettaffaali so mwena abatugoberera ku mikutu egy'enjawulo thank you so much mwenye okuba nga mukikola mujja kunsaasira eddoboozi eryo lirimu koko naye tugende n'eririwo olwensonga tulina oweereza abantu naye nga twagweyama n'ebirayiro temala kutikkira eyasubscribinga okola kyamaanyi atanaba kusubscribinga nsaba kikole kuba buli wokikola bambi kitugattako notwongerako ettoffaali okubanga otulaba ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora ng'olaba emikutu gino okola kyamaanyi olunaku olwaleero ndoza tugenda kuba tuwa endowooza zaffe nze njogera byenzikiririzaamu era byemmanyi ebikuvunanyizibwako nga gwe omuntu siogera mbu njogera byemmanyi okukola research so olunaku olwaleero ndowooza byebyo tugenda okuba tutunulako omukulu nga bwabyanjudde emboozi nnyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga wogambye nti Muwanga Kivumbi yakwatibwa it was lwakutaano ng'ava mu Juma kya buswavu nnyo naye njagala egwe awulira story eno for the first time remember yali ateereddwa olwokuna olweggulo ne bamuwa bail eno ng'emukkiriza okugenda awoze ng'avaawa bweru kwejja emisango gye bayita emikakaatike kuba bagamba ejja si mikakaatike obujulizi buliwa egy'ekimpatiira kakati Muwanga Kivumbi bw'avaayo ku olwo of course abantu baali bamuyaayaanira because okuva bwe baamulonda lwaki ngamba bwe baamulonda because bo bakkiriza nti at least baalonda omuntu waabwe era alina abawagizi babakolaki abaamulonda tebaddangamu mulabako mu kitundu kyabwe mpaka olunaku olwo olwokuna bwe bamuwa bail kitegeeza ki nti abantu abalonda nga 15 emyezi almost 6 egiyise baba bakyalina okuyaayaana kwabwe kuli bo bakimanyi nti gwe bawa akalulu newakubadde si yalangirwa newakubadde waliwo yamusinga obululu nga ekigambibwa naye bo abamulonda njagala muntegeere bulungi badde bamwesunga omukolaki
omukulisa ekkomera so yagenza okukomawo ng'era ng'amaanyi gakyaliwo abamwesunga weebali nekyo kyatuuseewo Muwanga Kivumbi ono bwaweebwa bbeeyi okujaguza kwayitiridde. Ekyokubiri okujaguzaako kwabaddekoko backup y'okubeera nti abantu banyiikaavu ne ba prison political prisoners abalala. Kati Muwanga Kivumbi yavuddeyo nga boolaba avudde manyo gaaki Gempologoma. Kati abantu mukumwaniriza bamwaniriza with all those ebimundu bye balina ebyabana abalala kati satuvubyeyo atya oyo kasatuvubyeyo omu katugende tutandikirewo kyuma kimuwandudde. So desanyo ewalabye yayitiridde musajja wattu naye kye yakoze okutandikira we yakoma n'akuba okutandikira we yakoma n'akomerera be yakomerera naye ekyembi kye yakoze nti abantu be yabadde akomeddewo nabo okuba bakyusaamu. Luli balinga bakuwolinga kuno tebakuwolinze yagenza okubawo okuva mu ekitali ebintu byakyuseemu ng'abantu baagala abantu be bali bajjonkera bakozesa bikolwa awo wennyini gavumenti kati obudde buno efugwa abantu babiri. Nali nkyogerako era mabega kwali tukirize tugande gavumenti saawa zino ya omukulembeze nga leader President Museveni nemubaamu Katikkiro yakola ngani kabaka w'obweru kati kitwale bwotyo Ssaabasajja Kabaka gyali mu lubiri ne waliwo waawa ow'obweru ye Piero Yu yeri ku gulawundi nengeri n'obuyinza bungi ate era bino ebikolebwa biri mu kwongera kusiga mu bannansi mitima gyabwe bamanyire bategeere nti ekiddako si muntu kati ebintu ebikolebwa jeno nambeemu abimanyi naye wali obaddeko ewaka nga taata okuze abaana nga newo baboggolera tebakyenyeenya ogayegaye omutabani n'akomawo okuva gy'avudde najja n'agogola awaka omuti guno gutebebwe olusawe tukyalwagalawo kati taata gy'oli eri ebbali oddeyo n'ozigaliko n'osekera mu kikondo olwo ojja abaana bagamba batemu omuti ogwo olugero lw'omwana oluviirayoko nogooza dda akubire mu mwana obyebya kaakati essaawa zino mukulu kyakola manyi nti omukulu gy'ali eri mukama we oba muzeeyi we asekera mu kikondo agamba yes Ebulon tubadde mu nsi ng'ebintu ebikolebwa bingi nnyo naye ng'ate ababikola tebakyatya kusongebwamu lunywe tebakyatya kibonerezo mukulu bye basuubizanga. Nina muzeeyi wange waliwo emyaka gye yatuuka nga ne bwagabugambi ngenda kukuba kimala okubonereza ngenda kukola ki kukuba newakutunula butunuuzi kati olwo egi weetuuka nga bya bulijjo gavumenti yabadde etuuse mu eri essanga baminisita bakola byabwe kati ono omwana yazze naye yazze singa akuuma ennono eyo n'asigala ng'akola muzeeyi byabadde byatuuse nga amanyidde nti bya bulijjo ng'ate bikubaganya era bivumaganya gavumenti. So Muwanga Kivumbi okuyoolebwa njagala tulabe script bwe yali akwatibwa ku lunaku olwokutaano Sanattuku sikyo oguli mulirayo abantu abalala bawambiddwa
nga tuli mu banoonya naye nga mu kuwambibwa kwabwe TV z'amawulire gaaliwo TV weziri biki ne bakikola in broad daylight nga buli muntu alaba era n'atwalibwa oba kyali kigenderere basooke bamuyimbule basimulule bana abaana abakwatibwako oluvannyuma ye babudde bamukwate kati olinga ali mu kunengera kikyendeezaako okulaga omuntu wano gwatugoberera lwaki ngamba nti kyali bwe kiti this was a planned thing ekyakolebwa whereby in a broad light singa footage eyalagibwa yali wakasimu nandigambye kino nno tekyabadde kiraka kyazze nga si kyeteekereteekere ko tewali mu kibuga yali eri waffe mpigi kukulawo but twalabye footage owa cameras TV nga zirina footage omukwato omuteeketeeke obulungi oba ne TV yali mu lukwe ebibuzo naba biyitirivu awo kakati kikyembadengezaako kugamba nti bw'otunuulira abasajja ababanjiddwa ani ono yakafiirwa mukyala we ne taata we Waiswa va ku Waiswa waliwo oli omulala Kibalama yafiirwa ekituufu Kibalama olaba okufulegi ng'akwatibwa kati enteekateeka y'ono yabaddeyo ne script nga eteekeddwa n'ekiba bagenda okikolera nambuli kyebagenda okikola naye message eyitawo eri ki message eyitawo egamba bino bye mubadde mukola kwegamba alinga asindika obubaka nti tulina authority yonna tukuwamu ne tukuzaayo okategedde gwe mugwa abadde tukyalina abantu bali voko abantu abali against muwoozo ba NRM abavuma betwalinanga this is another way okubakendeeza they are eliminating abantu abeefudde nti boogeranga bwe baagala kati eggwanga tekyatambula ku demokrasiya abeerawo naye demokrasiya atuuka ng'alina byajja okukyamya kati mu ngeri y'okugolola nga balina obbalaga nti wadde bakuwadde ebbeeyi tukusobola okukola ki okukimako otwagalira okukiba wetukwagalira tukuzaayo ne watabawo kiba kati gwe kikulekawa Zambale Blessing simanya zene ku TV yabadde akola kantu ka bajaguza emyaka 18 ako kakolebwa ne wadasi TV omukulembeze yabagamba politics si mulimu naye olwa business schedule ebeera eri bayinza obutagatta kasigala eri mu parliament aweereza abantu so kikyembadde nkuyisizaawo nti Muwanga Kivumbi byakoleddwa naye waliwo obubaka obwekunala oba obukusike wadde buyisibwawo ekyokubiri n'okubeera nga saazi otannaba kulabibwa waali kitegeeza ki nti pressure musobola ogiteekawo opposition nga bwe mwagala naye bamaze okubalaga nti bo basobola okukola ekyenkomererero ekiba bekuusa ku lugendo lw'Abaganda ebigomo by'enkuba tebitaka munya nsobola kitolaba obubaka tebannamulaga naye ng'akugambye mu kukwatibwa beeraga ne kutita taliiyo ate wamulabyeyo nero biralamuko yes bakulaga tumulina naye okwongera okuba creatinga mu fiya eri kye kyebakola ku Matembe tetujja namwe balaga waali mukole kyemukola ki kyemwagala so kaakati gavumenti yengeri gyekolamu ebintu byayo naye siri mu praisinga oba siri mu kujaguza olw'ebikola ebikolebwa kuba bikyamu naye kyensaba olaba minisita Balamu ne Nambeere
batabala district bali mwekikola mu kamera mu ngeri endala balina message gye basindika nti we mbambadde budadiri owekisolo naye kola ki wetereeza njija kyekintu gavumenti yaffe kyebadde bulamu. People, we are yearning for service delivery. Ekyo nyongera buli wezija kumukulu wano nkikujjukiza. Omuntu gwe wabuuza ssente mmeka z'obadde ofuna mu budget okoze luguudo kiraki? Oluguudo liko malamu oba nedda nga tosobola binnyonnyola. Bye bintu abantu bye baagala okulabako. Omuntu asasula omusolo gwe naye ng'alaba gikola ki? tegulaze However much bakikolera mu kamera. Naye nze mbadde nsaba kigende mu maaso. Olw'ensonga kigenda tuyambako abantu okuzza service mu bantu. Ekyokubiri, gavumenti webanga etulemye mu bigambo, etulemye mu kalulu, etulemye mu ki, tukkirize. Tugende neyo eriwo, naye ng'ekikulu kya byonna abantu okugikkiriza obulungi kwe kubakolera ku bikola ki? banyigiriza Kubanga n'owannopa akugamba kye tuyaayaanira. saagala bukulembeze Naye twagala obukyukakyuka, twagalawo obusa obuweereza ku bantu. Omuntu ono awa omusolo alabe wayo kukola ki? Okugenda. So I'm not criticizing, naye nsaba gavumenti ebintu bino ebikolebwa babikole naye baweereze abantu. Abantu bafunemu kintu kye bawoneramu ssente zaabwe. Ebroad waliwo katale Mmengo. Naye bukyesuke nga bugale buliko simu. Omuntu oyo akeera kumakya n'akola mwaka mulamba alina okuwa omusolo. Omulundi omu mu mwaka omusolo ne gubula. Waliyo n'azirira naye ng'alaba ddala kyalisasulira tekiri waafu. Okategedde. So bwe baba tukoledde kino gavumenti neddamu neefuna abantu bwe batyo okwenyumiriza mu kintu gavumenti kyebadde ekola ebbanga. Tebatandika okwenyumiriza mu ebyo byabadde babiisinga. Enguudo ennungi, eddagala mu malwaliro, saaviisi omuntu ofune ku masannyalaze nga gali ku ssente entono. Ebyo bibayanda local government enguudo buzituwe kati awo nyini kakusalamu ekyo kasoge ne basoka mabanga bantikamu ssente nga sebe balala bafuka service events bagamba beyune bakole omukolo maulana osolo bache kinga ku TikTok ne bakolaga ko ki byakozeko ko emikolo kiji bakozeko ko oba bakwire ku namba ze simu kozira ku screen wamu ne koja kagato bicycle kick lemya kweko asamu timu yange Alan yavuddemu bado batwa vibe ne bawamu n'okuba ebiguma bagamba koza bicycle kick osotuke ku TV y'omusengi nga nawe osolo kubwatula okuba ziri eri zilala. So abantu bonna tubajjukiza nti Focus Graphics and Branding wetuli okubanga tuweereza graphics. Emotoka yiyo teranga tekako ekirango oyina okozi 20 nebyo maji agira mukazo weya batambulira ku boda bakwire baba balina okulanga business ozewo omusala gwebasasula. So mbajjukiza nti branding and graphics abo bakola ebintu bingi naye enamba z'essimu kwezi ku screen so mba noonyako n'olaba kyebakola. Nga tuba omanga obadde obuuza wali ensonga ya Dr. Kanokiza Besigye kakati ndowooza yafuuse ennono kugula budde Besigye gwe bali baagala osiba emyaka 3 oba 4 oba 5 tebagenda gikusalira mpola kwa rimandi covid twamalamu bbanga ki oba gyali emyaka 2 samusingi nenga muzeeyi yagirangirira omulundi gumu therefore 14 days nitobalamu emyaka emeka 2 izi nalabye nga sitayire empya ey'okusiba abantu kati esiga eddamuzi
twali tutalifunamu obwesigwa kulwa yakoze kule mwa kivumbi ku mama Miriam Matembe ne katulabyeko omulamuzi ayebuzaabuza natenya mu kooti abantu bagenda muli kuba mu ebituli eno script tuli ku agenda tuli ku agenda nga benda gamba nti nze ne omwalowooza n'ababaka be twafuna mulimu we batukale bagamba tubalansingemu kawo tusuleyokko kakati nayina munnamateeka wano nyini nga yakugamba nabo benyini ng'abantu tebakyetegerera kintu kyabasukkako kyabava mu 5 kakati badde kugamba ki nti ebbeiro ye Uganda wano yatuuse ng'esalawo ekiseera kyebaagala okusiba bwe tuba twagala kusiba myaka 3 tetujja gitetyembula mulundi gumu nti myaka 3 Besigye katujje nga tukuwaki mwezi mugumu kitundu wiki 2 komawo ojja komawo nga nnaku ziwezi komawo mugwokubiri ojja komawo mugwokusatu kati gwe kodi ozitegedde okalakata emyaka gyegyo abantu bakwera birina okwerabira awo tukuwa ebbeeyi kuba kati Dr. Besigye ali emyaka 2 kitundu so this is how politics bwatuzanya kati bail yafuuse engeri endala y'okusiba tulina abafoot soldiers abaasibwa 2021 nga Machete nga tebanaba balangirira misango ki gye bazza bakyali ku alimanda bakwongezaayokko mujja kudda oli musibe teriiyo njawulo eriwo alinda bail n'oli gwe baasalira ye abaffe bapulida batanese okutya emisango gy'ebyobufuzi kuba buli kati wendaba kanso muyizi bapulida bala babulidde luddawa batiririra eddala ati kati gambye batuka ne bano ne bakoowa ebintu ne bibatama so Uganda tulina kwesabira naye nkugambye bwe bakwata kati engeri yokka ey'okulangirira ebbanga lye bagenda okusiba it is through bail application bukubewo nga 3 gavumenti etwesegamu omusango gyemu enta bukomewo nga 10 abakusiba emyaka gye 5 ne bagugjamu enta so singa bakatityembula lulimi wali badde mukyamuka nnyo kati yensiba endala gye ndabye nze njogera ku observation zange yensiba endala gye ndabye eri mu ggwanga letu Uganda otherwise ebyange ndowooza byebyo weewaawo togenda kusikawo nnyonyaawo mbadde balaffe balungi nnyo okusinza gye twatandikidde mpaka wano wetuli naye tubasaba temujjanga okwo mwongere okusabinga mugiraikinge mukometinge obusobole okutuuka gye bulina okutuuka nga bulijjo nsigadde nga Eblon Brian ambasada w'ebyennyumiriro ebyononese I sign out. Bye bye.